Omulamuzi wa kkooti ya LDC Maloba Ivan akkiriza munnamawulire Arnold Anthony Mukose owa Alternative Digital Talk Channel okwoza ng'ava waka. Ono avunaanibwa emisango ebiri egy'okubika mukyala w'omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni. Omulamuzi leero asazeewo Mukose yeeyimirirwe kakalu ka kkooti nga kyokka omuwabi wa gavumenti Namutebi Rachel asoose kusaba kkooti emuteekeko obukwakkulizo obw'amaanyi awamu n'abamweyimiridde. Ono alagiddwa okusasula ensimbi ez'akakalu ka bukadde 5 ez'obuliwo n'abamuyimiridde ne balagirwa okussa emikono ku kakalu ka bukadde 50 ezitali za buliwo. Akkiriziganya n'ebyo twateekayo byonna era n'amuwa bbeeyi ya kaashi ya $5,000,000 nga ye n'abamuyimiridde ezitali za kaashi. Omuwabi wa gavumenti Namutebi Rachel oluvannyuma ategeezezza ng'okunoonyereza bwe kwaggwa edda era n'asaba kkooti okuteekawo olunaku olw'okutandika okuwulirako omusango. Oluvannyuma twogeddeko ne bannamateeka ba Mukose okubadde Kato Tumusiime ne Kakulu Tumusiime ku bibaddewo mu kkooti. Tubadde tuzze kuwulira ruling ya bbeeyi oba okusalawo kw'omulamuzi okumukkiriza okweyimirirwa oba obuteyimirirwa. State takoze objection mu bbeeyi eno ng'agamba byonna bye twateekayo bisaanidde era n'agamba kirekedde omulamuzi naye n'asaba omulamuzi ateekeko obukwakulizo obw'amaanyi okumukkiriza okweyimirirwa. N'omulamuzi n'akkiriziganya n'ebyo twateekayo byonna era n'amuwa bbeeyi ya kaashi ya $5,000,000 nga ye n'abamuyimiridde ezitali za kaashi. The thing is that the court has granted Arnold bail, but the unfortunate part is that he has been granted a cash bail of $5 million. Emmanuel Kirunda Mulungi omuwandiisi w'ekibiina ekitaba bannamawulire Kiwuja asanyukidde nnyo ekyokuta Mukose ku kakalu wabula ne yennyamira olw'ensimbi ennyingi ezisabiddwa. Glad that one of our own, Arnold Mukose, has been granted bail, but however you ask yourself whether it was a court bond or something else. Kigambibwa nti Arnold Anthony Mukose n'abalala abatannakwatibwa wakati w'ennaku z'omwezi 26 n'enga 29 omwezi ogwa January omwaka guno mu bumenyi bw'amateeka nti baafulumya amawulire ag'obulimba ku mukutu ogw'omutimbagano ku Alternative Digital Talk Channel nga babika mukyala w'omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni. Mukose Anthony munnamawulire yasimbwa byekuusa ku baako amawulire gayogera ku mutimbagano. Bamukwata era abadde buzira. Omusango kkooti egwongezzaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno ogwokutaano. Maliriza okunoonyereza kwabwe mu musango guno era beetegefu okuleeta abajulizi tusobole okutandika okuwuliriza guno omusango. Tetukiinaako buzibu baffe tuli beetegefu okutandika okuwuliriza omusango guno era kkooti etuwadde ennaku z'omwezi nga 19 ogwokutaano tusobole okujja tutandika okuwuliriza guno omusango. Annette Nakaibaale yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.